Kigambibwa Sulaiman Sewava kati omugenzi abadde omutuuze w'erukomera mu ggombolola Katikamu aludde ng'atigomya bakadde be olw'ensonga ezitali zimu. Buli nkya abadde akeera kugoba nnyina. Tambula vaawo wano tewali bya bugaggabo. Kiteeberezebwa nti abadde aliko ebiragalalagala by'akozesa ebibadde bimuleetera okwagala okutema buli ali awaka. Nga yafuuka ow'obulabe abba bw'aba agenze oba mu nnimiro ng'eyo n'akusangayo ng'agenze okubba atambula n'ekiso atambula n'ebijegere. Ekiro ekikeesezza leero Sewava yasoowaganye ne kitaawe Haji Badru Kabega olw'emmere gye yabadde afumba. Olwo Sewava n'akwata ekiso ateme kitaawe. Baabadde nga abamunenyaako n'ayagala kubatema ng'ekiso kitemagana kiti kuba yakiwagazza. Kitaawe ali wansi eri emmanju ng'amukubye ku buloka ng'ayagala okumutta. Olutalo bwe lwasajjuse nnyina wa Sewava Juliet Naluwaga yakubidde poliisi ew'obulenzi essimu emukwataggalirwe. Wabula akulira poliisi eno Vianney Birungi yagenze n'ab'amagye bana era bwe baamulagidde okusuula ejjambiya n'agaana kwe kumukuba amasasi. Baakubye amasasi 3 mu bbanga ag'okumulabula nga bamugamba tula wansi akoze eki n'agaana nga ye agenda bugenzi n'ekiso. Kalawo yamukubidde esasi ng'amumalawo era bwe yagudde bw'ati wansi ekiso kyagudde mu magulu ga musirikale. Maama w'omugenzi agamba yejjusa okuyita poliisi kubanga ekigendererwa tekyabadde kyakusaanyawo bulamu bwa mwana we wabula kumugunjula. Ate ne nejjusa muli neŋŋamba nti nze nabadde ŋŋamba nti oba banaamukwata bukwasi nga era babakola bulijjo bamutwale bamubonereze naye nagenza okulaba nga attibwa buttibwa. Ekigendererwa tekyabadde kyakumutta, ekigendererwa kyabadde kyagenda kumukwata nakwongera kumunoonyerezaako ku ekyo kye yabadde aluubirira okukola oba okutuusa ku bakadde be. Naye abasirikale baffe baatuusewo embeera n'ebatabukako. Okuva okulonda lwe kwaggwa poliisi ezze yeeyambisa amagye mu mirimu gyayo wabula abatuuze bazze beemulugunya ku bukambwe obusukkiridde bwe bakozesa mu mirimu gyabwe. Bakayivuna mugamba yali badde bwalaba nga amagye poliisi temumala ayongera afune poliisi enki endala poliisi ekwata abantu baki babulijjo sisi magye. Nga bw'okimanyi mu kiseera kino poliisi yekulembera abantu baffe bano bwe tukolagana omulimu ogumu ogw'okutebenkeza eggwanga lyaffe lino. Ebikwekweto byonna ebikolebwa ensangi zino tutambulira wamu era command yabadde mu mikono gya osi waffe ow'obulenzi. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Savannah Lamek Shigozi aganye okwasanguza amannya g'abajaasi abakoze ekikolwa kino n'agamba bali ku mirimu bakakkalabya kyokka bakyanoonyereza okumanya ensobi we yavudde. Mu kiseera kino tunaa tetuliiko gwe twakutte naye nga okunoonyereza ku nsonga eno kukyagenda mu maaso. Carlton Scovia Nakamya, NTV.